mtu sinkane twerabe cyovala bati okola balaga mu kamera bati ate muntu kwata mu kamera mwabyeshe bati ya kamera ngati muze kusala misango tanula cyo babaka banange bana Uganda mubere bagumu abalamuzi bagenda tusiba nze banange mfunira akafaliso kange mfunewe muntekanga bucyali kwasigenda kuwagira mu 7 lwabya busiru bine batebizemu mu Kkooti bitambula wano bwe mwategedde Kkooti yatuwadde olunaku olwaleero oluvanyuma lwakabanga akaweze bail application yeno twagifiringa dda twagiteeka mu Kkooti eya ICD e Kampala naye Kkooti negamba nti egiweereza Masaka. Kkooti bwe yagiweereze Masaka abalamuzi wano baliwo babiri. Omulamuzi omukyala Victoria ye yali yabawadde bail. Omulamuzi tweyanze bwe tubadde maaso ge yete yabawa musango guno. Ngira file ziri bbiri. Emu file eri Kampala endala eri eno. Bo mu wisdom yaabwe abalamuzi basooka ne bawandiikira principal judge ne bamugamba nti fene Masaka tetujja kuddamu kuwulira bail application eyo kubanga baali basalawo dda ku nsonga ezo. Principal judge Flavia Zeija n'abaddamu n'abaga nti file bail omuntu we bagimumma tajulira tagenda mu court of appeal akomawo mu Kkooti eyo yennyini eyamumye bail era n'ateekayo application era neyo bagigoba waddemba okuteekayo n'endala n'agamba olw'ensonga eyo file alagidde omulamuzi Justice Lawrence tweyanze agiwulirize. Tuweebwa olunaku olwaleero maaso g'omulamuzi tweyanze era ne production warrant neziweebwa tuzisavinge era olunaku lwajjo twaba savinga ekigo naye olwokuba twabadde twagala beekwase nti Alan Ssewanyana ekigo yabadde taliiyo kuba yali yatwalibwa Luzira. Bwe twagenda Luzira ne batugamba nti ate nawo tumugjeewo ali Mulago era ne tukola kyonna ekisoboka abasobodde okutegeera nti Mulago ne tugendayo Alan ne tumusavinga aba prisoners ne tubasavinga ne batugamba bajja muleeta mu ambulance olwaleero. Katuze omulamuzi atugambye ensonga zibadde bbiri nga kansala kabwa abannyonnyodde. Bwe tuyingidde eri mu Kkooti emabega n'abuuza ensonga bbiri. Kisooka enjuyi zombi tuli beeteefuteefu ogenda okutandika okuwulira omusango gwennyini si bail application tuleeresa abajulizi baabwe kwekwe okwewozaako. Ekyokubiri bail application olwaleero tuliredde kuyo kirungi state egambye erirede kuba yabadde etaddemu n'affidavit yaayo olunaku lwajjo bagitusavinze ku makya ga leero naffe ne tubagamba naffe tuliredde ogenda maaso ne bail application. Ne bwe tuuse ku kya main case ng'omulamuzi ayagala ojjuwa olunaku state oba government bakiikiridde ba state attorneys ne bagamba nti bo si beeteefuteefu kugenda mu maaso nakuwulira musango guno olw'ensonga nti fayiro ziri bbiri waliwo eri e Kampala neeno eri e Masaka nti bo kijja nabbakosa nnyo kijja nabbakooya kibamalemu entuuyo zonna okubanga batambula mu Kkooti bbiri nga bwebatula abajulizi ne babatwale mu Kkooti e Kampala kubanga guli gwategekebwa kutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri ate baveeyo neeno baleete abajulizi ne bagamba ekyo kijja bakooya nnyo ne bagamba era balumirirwako ne bawawaabirwa Alan ne Ssegirinya nti nabo bajja kukoowa nnyo okubazunza nga babajja mu Kkooti babajja mu ye Masaka bwe babatwala mu ye Kampala bwe bajja mu ye Kampala bwe batwala mu yeeno nga bagamba bo mu nteekateeka yaabwe baagala kusooka kuwozesa kulaba gwe Kampala gugwe balyoke batandike ku guno nti tebajja kusobola
kukwata misango ebiri mulundi gumu. Tugezezaako bajjukiza nti twasaba dda kkooti ey'e Kampala emisango bagigatte, fayiro bazigatte, neno fayiro bagisitule bagigatte ku y'e Kampala giwulirizibwe wamu. Ensonga ezo zennyini twazisimbako nnyama nnyo, twazisimbako essira, naye state neeremerako ne bagamba no, ffe tuganye. Era ne bagamba nti ogumu simanya gwerwenga omulala gwe Masaka, ne balemerako nnyo era fayiro nesigala nga za njawulo. Naye olwaleero beekubye engalike ku nsonga eyo, ne bagamba nti tebasobola fayiro bbiri, obwo obusobozi tebabulina kuzitambuliza wamu. N'olw'ensonga eno fayiro ejja kulinda ogw'e Kampala guggwe okusinziira ku state kyegambye. Kaakati omulamuzi nga tayinza era kuwa lunaku lwa kutandika kuwulira musango ogwo olwaleero. Kati ne tuddayo ku kya bbeyiru. Ku kya bbeyiru era we tumunnyonnyoledde nti omu ku bawawaabirwa nga ye Alani Ssewanyana ali mu mbeera mbi ddala mulago, nga embeera eyungula ezziga, munafu naye nga n'ebimuluma tebinnategeerekeka. Nze nayogedde n'abasawo era twayogedde n'abasawo ffe wano, nga abasawo batugamba nti baagala okulaba nga bakola examination eya MRI, ekyuma ekyo ekisinga ndowooza okuba ekyomulembe, okwekebejja obulamu bw'omuntu, bakikuyisaamu ne balaba ekikuli munda mu mubiri gwonna, ne balaba buli kalwadde konna we kali. Kubanga omuntu atasobola kutambula ayinza okuba ne clot, omuntu akomplaininga ku kifuba ayinza okuba n'ebuzibu mu mutima oba ku mawuggwe oba wa. Ne batugamba ebyembi ekyuma ekya MRI kikosefu era nga tebasobola kukikola. Kakati ebyo byonna omulamuzi tubimunnyonnyodde, tumugamba nti tetunnamanya oba Alani azze, naye bw'aba wakujja wakuleetera ku stretcher mu ambulance. Ate si ambulance naye ambulance esobola okukuuma obulamu bwe olugendo oluwanvu olw'e Masaka, kuba olwa ambulance nga eri awo nayo ganyegenya. So embeera eyo omulamuzi bw'amaze ogiwulira n'atugamba nti olwaleero kkooti si yabadde tetegese kuwulira bail application. Olwaleero kkooti yabadde ekoze kye bayita mention, kyekyo kanso kale bwalaka kyanyonyodde mention, naga kati katuwa olunaku eriba ssemateeka, kubanga kkooti yo kennyini kkooti tesobola kwozesa muntu mufu. Kkooti eyagala omuntu omulamu era ng'ategeera bulungi esobola okubeera ng'ekola ki, esobola okubeera ng'emwozesa. Kitujja enviiri ku mutwe okulaba nti abawaabi wa gavumenti be bamu abali ku ICD ne bayimirira mu kamera ne bategeeza Oweekitiibwa Omulamuzi atula ku ICD nti tebagenda kukkiriza kusaba kw'abakanso b'abawaabwabira kugatta misango gino ebiri, kubanga abakanso baffe bali basabye kye bayita rejoinde, emisango gino gigattibwe kubanga bakizuula nti emisango gino gye gimu. Naye omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ne munne ne bagamba nti nedda, tebakikola ki. Nyate leero kitujja enviiri ku mutwe ng'ate bo be baagala emisango gino gikole ki, gigattibwe, kubanga bagenda kooyebwa. Distance weri okuva e Kampala paka Masaka, okuva e Masaka paka Kampala lugendo luwanvu nnyo. Kyo ne tusaba nti mu kyo ki kyetwagala abantu bano ababiri Alani Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya baweebwe eddembe lyabwe ery'ebwabange eribaweebwa ssemateeka. Tetugenda kukoowa kutambula oba nviiri kutugwa ku mutwe oba ngato kugwa lubege, tugenda kutambula kkooti zonna okulaba nga bafuna eddembe lyabwe